Nakundi eno kati weri awo mugitwalira sawundi yo sere abatula mugamba mutya mwebale nnyo gye mukola katusubire mbu muli bulungi nange sina buzibu ndi okay bakuba bankwatiriza nga ndi ku mulimu. Ebbanga libadde ddene abantu bangi bambuuza Fullstop yaddawa lwaki obadde obuze bwotyo nange kennyini mbadde nkunoonya nga n'essimu teziriiko wali wadda Bulaaya kati wasuubudde waleese kyekiriwo. Sadda Bulaaya essimu yange baali bagibba baali bagyagala ne bagitwala kati ate ng'ejjukire nga teri mannya gange ate nga nina kulinda oli bambi anzirizeeko layini ne kati yali mannya ga Eriya Kasiriivu kati wiiki eyo eweddeyo weyaze naginziriza kyo bulaba myezi ng'ebiri mbadde siriko ku mpewo naye nga kati nazzeeko kati wazze akuba nga siri ku WhatsApp. Nagenda neŋŋamba nkunoonyeewa neŋŋamba nzije Namayumba neŋŋamba nzije Makindye ku Salama naye nga yonna simanyi lwaki Makindye eno simanyiiyo gy'obeera naye nagamba nvuge emmotoka paka Namayumba neŋŋamba naye nga wala bwe simusangeyo musajja ayinza okuba yalinnye ebbaati ennaku zino temuli bangu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bandibadde ojja wano mu Kajja bandibadde era onfuna kuba kati yeringanga ofiisi yange egalinganga amaka nayo weekend Namayumba obeerayo weekend? Mbeerayo ku weekend kati nga ku Lwomukaaga ne mala okola olweggulo n'ennumbayoko. Mbadde manyi nti famire eri yonna gyeri. So omukyalo olekeeyo n'abaana gwe nojja n'okakalabya anti transport ogenda buli lunaku transport aba mungi. Kati ate transport ne rent okibala otya? Rent ninawe nkasibira nasiwa rent toyina owuwo atodde okupangisa nawe nkasibira. Kibala otya omukyalo okumuleka eyo wiiki namba?
yo omukyala nga kuleka nga ye omutima gwe simwesimbu gyendi naye kati wamanya mbu omukyala kati saawa zino kitwale mbu ndi ku kyeyo aba alina okuguma. Omukyala akitwale nti oli ku kyeyo kati eyo alina okuguma. So bizinensi etambula ete okutwalizawo? Bizinensi etambula bonyera kuba abantu baavu sigamba mbu balinamu baavu ojja n'okola n'otundayo peya bbiri mukama wakwembe nkera ate n'okikuba bwe bityo si buli lunaku mbu eneebeera sekukkulu. Abantu baavu mu byaddala baavu. Oyinza okunyuka wiiki nga tokoze? Wiiki tesobola kuggwako nayinza okuba kati oyinza okujja leero n'otakasala nojjanga leero n'otatundayo wadde peya noddayo noga mukama katonda kyolese kyekyo enkya nja kukola. Bwe bityo ebyokutunda naawe obimanyi. Atagamba otunda mmere leero okola enkya tokola ne bigaana. Bwe bityo n'ab'emmere no bakola loozi nete bayinza okulyako sebo olunaku eriyo olunaku lwetagenda yonna anti nga ajja gitunda lweggulo ejja kuba eweddemu. Katonda yagana odiibuuda kale toyiwa ogiwa abali obubi abatalina obusinga ogiwa kasasiro. Kane kikinganga naze n'engatto zigira nezifeedinga singa ozisuula tebale abaana abalonda ebicupa n'omugamba jankuwayo peya nga 3 nozimuwa muli nakwebaza kubanga ebicupa biyinza omufumita ng'ali mu bigere naye kati wokimuwa n'akigunda agamba buli wako agamba musajja oyo yampayo peya yampa peya n'enzambala kusinga tozikasuka ne bazitwala kasasiro omugamba boy jangu ninawe engatto egize jangu nkuwe nozimuwa yeyanza nnyo kusinga tozisuula. So wano tokoowa nkulaba ze nno luli nali neebuuza n'emikono gino bwe gikola ne kati nkulabyeko ssebo luli nali neebuuza naye ddala Fullstop omukono guno gusobola okukola omulimu naye mulimu ki nga waliwo emirimu tugikola. nina omusajja gwe nalina eyo bamuyita Sebabi yaŋŋamba Fullstop ne bwe tugenda embalala ye tasulira awo mbu ffe tusula eyo naye ye mbw abaana baba baagala kugezesa ki baba basiimye kati waliwo asobola okugezesa Sebabi nga tasiimye aba waliwo asobola okugezesa omuntu okugezesa okujja gy'oli ng'asiimye kyekiringanga nawe okusima n'oŋŋamba Fullstop mwana 5 zizo zikubeeremu oba osiimye. Omuntu atasiimye abatajja kuwa kakitegeeza omuntu okujja gyendi aba asiimye. Aba asiimye naga kalenzi kano akalungi akasajja akanyirira kagende ndabe kikyali. Layini eno ebeera wano saa 12 eba esiimye baba bazeggula ngatto. Oyo mwesonyiwe wamma. Fullstop alina akadagala. Baba munyumba bagamba naye ddala omusajja ono asobola okuntuusa ku Fullstop owulidde omusajja bwagambye abajja wano baba banyooma nga baagala kugezesa ddala omusajja ono ayinza okuntuusa ku ntikko. Nze ebyo sibimanyi kituufu gye bali abazze kulaba n'amanya kiri kitya wakawaali nga tubalaba asoobula engatto wakawambwa wakataliiwo kumbe wakawaali naye nga si kyekyo. So kati emirimu gitambulira ddala bulungi. KCCA kiki ebintu tewali buzibu bwonna temukyagobaganyizibwa munda si nnyo kuleka ku kkubo wano munda tebajjamu naye ku kkubo otwalayo emmali bakugoba bagiyoola ataba omulungi ye Fullstop ndoozi omulaba
era essaawa yonna tugenda wali tulabe ku bizinensi ye wano agenda mu maaso n'okuba nga agirongoosa, so twagala tulabe bizinensi nga bwetambula okutwaliza wamu. Abamu bwe bamulaba balowooza nti talina kyakola, naye ndowooza omusajja omulabye ddala waali akakkalabya, ali mu bantu abasuubulira ddala wano bonna emirimu gye bakola naye gy'ali mu kukola, ekitegeeza nti obulema si buteesobola. Era omulaba omusajja wuuyo engatto ze aziteeka paka ku mutwe ku bibegabega, n'aleeta n'ateekayo n'ayoza. Anti obawulira bakola nabo mbw'ositudde ng'akanyonyi nga kazimba ennyumba yaako. Osanga otya abasajja bano b'okola nabo wano? Kubamanyiira bumayi obamanyiira, era oba onyiiga akatale tokasobola, akatale tokasobola. Kanze nabimanyiira ne bakujerega gwe kano vaawo nomanya aba akyogera just for fun. Ate nze nange nakimanyiira, nze sinyiga bamanyi oli omusajja okusaaga kubeerawo ku mirimu wonna we mukolera. Kale olumu wembeera mu kimeza nga neebase nga nkooye nenga kanebakako oli najana ng'owumuddemu oli najja nakubikako ebiveera gwe bulangiti yiiyo. Waliwo ekimeza kiri awo ekyo oli najja nagamba bulangiti yiiyo nenga bulangiti gyakuwadde kiveera kyokka omusana gwaka si kiro naguteekako. Wano wokolera bw'oteeka wali engato bw'otyo kuba ndaba oli apanze teziyinza okubulawo. Nanyini buli muntu amanyi engato gy'asuubudde aba kubanga ogwo omudaala tuguliko tuli basatu naye tupangisa ku muntu omu, tuliko abantu basatu, buli muntu amanya engatto ze. Oba olina okwebeereramu nomanya peya zange ziri bwe ziti zezizo si zezi eyo gyakutte yange naye ayinawo ezize, buli omu ayinamu ezize. Ekitegeeza oba n'omudaala gwe naye nga muliko nga basatu. Oyo nannyini mudaala kati wali gwe tupangisaako buli wiki nga tumuwaayo akasente ke. Kati wiki weggwako ng'agamba sente zange ziba nga tumuwa tusasula buli wiki. Kati kino ekiveera ky'oli mu kusokoola ng'ojjamu engatto kino kikyo? Ekyo kikutiya kyange namuli engatto ezange mwentereka neziteeka mu sitoowa zonna zange. Tulimu abantu basatu, ogwo mudaala si gwange nina gwempangisaako. Ebiri mama kola emitwalo ebiri. Kapeti weeri, kapeti mweziri so kati bagula tosalako aleete akuwe yasoose atunze omulala naye omukyala ayinza obutaagala mukwata. bizinesi bwete bwetambula tugibeeramu mpola mpola. So tuli wano ndowooza olaba Fullstop ali wano atereeza omulimu gwe mpola mpola. Ate kirabika nzize n'omukisa kuba ndabye at least waliwo aguze, waliwo atutte. Ate nange wenviirawo nange njaggulayo emu waakiri. Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama. Olina omukolo, birthday party,
baby shower byonna bijjaawo. Kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitogo by'ennyanja Nalubaale, Mabamba, nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala. Ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko, bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala. Tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site, oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 oba ku nooti 75 234 nooti 360. Zion Camp, suula mpya. So Dani, business bweto bweri? Business bweto bwetambula mpola mpola. Nosanga okusomozebwa weekuli wesanga nga bakulinnye. Mukama akyanyambye, tekiriiwo ekyo bambi, tekinabeerawo ekyokunninya. Oyo Jofula alina bigambo bye naye nga Mukama badde akyanyambye, ekyo tekinabeerawo okunjira okunninya. Ate bampa ekitiibwa bambi, bampa ekitiibwa. Challenge endaba singa wajjawo akeegugungo wano ng'oli wano bwoti, akeegugungo ne kajja wano, tiyagaasi n'atandika wano, simanyi akoko Mukama yabye nga Mukama waffe yatugamba okwebereramu, olina okwebereramu. Kati akeegugungo bwe kajja odduka odde no ku lubalaza, ate todduka ng'odde eri. Kati kwa kati nyakola wano kumpi n'olubalaza, odduka odde eno. Polisi ne bwakusanga eno w'amagye agamba okebeera odde eri, ate nodde eri gye kibalukidde baga nkyaka naawe oli mwegugunzi, naye kati bodde eno mu Kasonda baba tebalina tiyagaasa oba omuwonye, emigere kulinnya, emigere gy'oba ogiwonye, naye tiyagaasa oba olina omufuna. Wano oba weekweseewaako, anza n'okujja mu kayumba mu ttooyi nga weesibiddemu. So eno ye bizinensi yo Fullstop mbadde sigituukangako, banga tubaddewo mbadde nkulaba naye mbadde sijjangako ku bizinensi yeeno. Wenfunira ekyokulya ekya buli ddeire, nesisabiriza. Bizinensi eno ogitandika otya Fullstop? Oli yandyagadde okumanya bizinensi yo gitandika oti? Akasintu kajja bizinensi eno ngiruddemu mu byaddala kuba nagitandika nga nkyali nga nebyamalula nga sinnaba biyengera. Nagitandika oba n'emitwalo egyali mukaaga nga nsobole nga tuza 3,300 nga tuzitunda 5,000 ebiseera ebyo. Nga tukeera n'ogenda wali mu wino, n'ogenda wali mu kaguje nga neze ebbiri gyeziri ate nga namu nenge nga tuze twali tusenga tusobole 3,000 ozitunda 5,000. Muvaamu bali abajja ezizesa twali tuyimba 5,500 nga tuyimba 5,500 naye nga tufuna n'abasuubuzi. Kati waliwo najja n'abuuza za mmeka n'omugamba yakanaana naga nkuwa n'agigula, naye nga bamu baali batumanyidde mu 5,500. Kati twavaayo nga bintu bitabuse, kati ng'ezesatu teziriimu nga tusobole engatto za 1,400 bwe watyo. Kanoba oliddeko 5 ng'ogireka omugamba 2 ekitunu n'akuwa 2 ng'obeerawo bwe bityo. Kati eno giraba, kati ng'eno nga teno giraba, kati nawo ngisobola siringi 1,000 oba gumu 2. Kati oli najja n'omugamba njagala 2 kitundu, ne mukkiriziganya ku 2 oba 2, olaba ng'olyako 5 ng'ogita tolemerako.
betu wempambana n'ensi. So okutwaliza wamu omaze bbanga ki myaka ng'emeka? Giringa ng'emyaka nga 13. 13 ogamba wano mukajja bizinesi y'engato. Myaka mingi badde wano mukajja wano ngenda kamalawo emyaka giringa ng'emyaka 3. Mukajja wano emyaka 3. Manyi buli lwokola bizinensi oli akubuuza n'agamba nti bangi tubalabye nga batandise bwe bati nga kati balina amaduuka nga bali mu maduuka gaabwe mwe batundira. Gwe ekirowoozo ekyo kirina oba olina kirowoozo kyakuva mu bizinensi eno kudda mu bizinensi ndala? Ekirowoozo nkirina. Mukama wanaba mpadde obuwangazi. Omanyi buwangazi kwanza opulaninga ekirala ate n'otatuuka. Buba buwangazi nkirina ekyokuba nga wano nkola ate nga nina kitabi eddala omukyala wawe ne muteekawo emmaali naye n'abeera ng'akola ki ng'akola ba nenfuna omukozi n'akola ng'akola nga naye nonjiriba neringa ayiriba. So far tolinaawo mukozi yenna? Wano sinaawo mukozi, sijja kuli abakozi. Nasooka nembeerako n'abakozi kati alina manedda oyo ezo zizo z'abaana zatunda amanedda nayina omukozi nga tukyatunda engato ez'ettaano naye nga bambi omwana agamba takoze ate ogenda okubala engato ng'engato teziriiwo sente toziraba nengamba kankyebereremu kankyebekaki engombo yaffe eya mukama waffe agamba ki tebereremu nenkyebereramu wemba nga nina gyendaga nga nzingako nga nziteeka mu sitowa nga nzisanga enkya ate zitagenda kuvunda. Ate okusinga okukozesa omuntu alina okulya omuwadde ez'omwezi ate akubbi byebyo. So omukozi tolinaawo? Nga tunyingi ng'emikono ginnuma nfuna anjolezaako nemugamba ozoleza mmeka wansaba akasanvu nga muwa okwoza nga mpisizaako naye kati zino nazozeeza jjo kati mpisaako mpisa si z'amaanyi. Ebintu bino ndaba ensawo nnene zojjamu engatto muziterekawa? Mubitereka kumpi wano w'osobola okubijja? Tereka wa muzeeyi Agibege alina edduuka aterekera siringi 10 buli lunaku. Omuwa ku sitowa ate nga dduuka. So bwe twagenda mu lockdown yabiterekera ebbanga kyeri? Ate kati awo mu lockdown nali mbitereka wali waggulu era 10. So bw'ova mu lockdown n'osasula ebbanga kati ate ezo mu lockdown baatusonyiwa twali tetukola kwana naye nga tezo muzali zivuddeko amaliba nga zibenyesa ebisoole jjukira emyaka gyali mingi kati ng'ogenda okujja mupeeya nga zaali enfu kati ng'omugamba oli n'agamba namwe mukoze roosi kati ate mugenda sasula nga ezimu ogenda zisula busuzi tetwasasula. Naye okuzooza mwingatto muzooza buli lunaku oli ayinza buli lunaku olina oziyisaako anti bagamba nyiriza omulimu gwe ofune bakasitoma. Bwe mpisaako ekigoye nga mpisaako buyisa kigoye tenyirira? Esobola okunyirira naye kati olaba muno nga bino ebituli bino ekigoye kiba tekijja tuukamu enafuna ka brush n'oyishawo bw'otyo. Enfuufu evaawa kubanga leero oyozeza enkya oyozeza enfuufu evaawo eyo? Eva eri mukubo nejange gyefuumuka abantu batambula batambula ne bajja ne bakola ki ne bazite neyefuumuka. Owaayo Victor ali atya? Abakyala bali eyo mu kyalo bali eyo mu kyalo. Victor gyali amaka malungi Biyoli gyali ne maama we tebalina buzibu. Mukama akyabampadde nga bali bulungi ate nga nabo bakola ate mwatu gye bakoma okkula gy'olina okukoma naawe okuyiiya.
kwani mama we naye alikola nange ngeno wenjiya mpola mpola. Namayumba tonateekayo ka business weeri wateekayo nateekayo tulina ekyalaani tulina bino ebyokulya natunda ebyokulya n'ebikyalaani firiji mbadde sinaba gifuna badde sinaba nga nkyalinda nsooke nga obimanyi ebya bizinensi nsooke nyibe naye nga tulina ebyokulya tusiika ebyokulya nga watunga ekyalaani si chipusi chicken muwogo mandazi chapati ebyo omuntu awo wansi byasobola okulya kali baana ngenda ku ssomero ebyo bwe bityo nga ate nga ekyalaani weekiri aleeta okuddaabiriza ekyalaani ekyengoye manyi waliwo ebyalaani ebyengatto kyangoye nga oba oyagala okutungira ekitengi nga asobola okutungira awe tuli anti Jackie omuwuliza mu bannange yo muwuliza engeri esimu gye yali evuddeko mwasana akamuwuliza wikisenga 2 nenga bambi badde mukosefu nenga ogamba otya anti Jackie bambi nkwagala nnyo webanyo balire ddala byonna byonkolera n'emikwano gyo gyonna ne ttiimu yo yonna kankusabire mukwano obeere bulungi obukosefu bujja genda yagamba mukosefu ade mukosefu nenga mukama wali kusaidi ye. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kale ye Fullstop oyo naku olwaleero gwe tuwayizaamu naye. Era njagala tugende wali tukwate ku ngattaawo atanguzeeyo njagala ye kennyini yabanguzaayo anguzeeyo awo tubeere nga tuva wano Fullstop. Sebo olina abantu bo ababadde bakumanja tuleetere ku Fullstop neŋŋamba kiki baana bali eyo bali Saudi Arabia eyo bakufa simanyi kiki n'abakomawo bano bangi bulira njagala kulaba ku Fullstop oba aliwa ebintu bwe bityo mbaayo mpola nenga ntubinako nnyo mikwano gyange bambi abanjagala ennyo bafaani bange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okumbeererawo n'okunjagala buli kintu kyenkola kyonna ne mugamba Fullstop katumuteekemu omukono mukama katonda abaddizeewo emikisa sina kyensobola bbawa naye ye mukama abawe obuwangaazi emirimu gyammwe gitambule bulungi tube nga tukyabalabako mukama katonda abakuumire nnyo naye nga nange gye ndi mpola mpatikana omanyi bino ebintu oweesaasira mba oliko obulemu teri kwesaasira teri ajja kuwa kyakulya leero kale faayo ng'okola naye nga liwaana abakuteekamu kati nga nti Jackie wandaba n'emikwano emirala baddamu amaanyi bagamba bambi afaayo kola ki naye gwe buli kaseera n'obeera wali neweekubagiza nti oliko obulemu gwe faayo ng'ojja okola paka gy'ojja ofuna emikisa okukuyamba era sanga nali neetuddeko lwakuba tonsanze nga neetikka engatto nze wansanze neetisse engatto ku bibegabega nga mba kusobola nenziteeka kuno nenziteeka wano ogamba mukabuja nfuna boda so akuva eri katwe paka wano funa boda ndeetera 200 nenjijja nenkuta naye kati jjo nakubisa engatto nina mpira muno nga munnuma era jjo tebalaba era ne kakati muno ngomanyi okwoza peya nga 10 n'okuuta
awulira muno ne musalamu namugambye kisoko gyonyambeko nagamba nange nga nazo zimuli bubi naye ng'olina okwebereramu naye Mukama Katonda mwebaza okumpa amagezi agakola ne seekubagiza kati tubeeramu n'ebitusikasika naye nawe olina okulwana nga ggwe ng'omuntu n'oba ng'ofaayo n'oba nga weekolera kubanga tulina okulya ojja kuyita wali ku mudaala gw'enkoko owulira akawoowo ogambe banna owulira akankoko naye oba olinamu 5,000 ngova ku minogamba kale daruganye ne kandi akafi kange ka 10 meka 3 kati mubamu kati babigamba 5 kakaaga kale n'omugamba mukama wange nina 15,000 nenjagala kifu kya 10 mpiseewo olukumi ajja kuwa nga nfunira mwaka 10 meka oba 4 ukali omutima gukole ki gukakane ate okusinga oyagala kubba bakukwate olwakafi ak'enkumi 4 tulina kukola ne twebereramu. Kati bwe tuba tunula wano mu bizinensi yo gwe kiki weetaaga okwongeramu? Kiki weetaaga okwongeramu? Okwongeramu nga ngatto mbeerina nnyingi kubanga abaana balina peya nagana nina peya 4 oba okitegeera nange njagala ngambe nina peya 4 amanyi engato zino zeetunda zokka era omala buli woba onnyuka olina okubala n'omanya kati zisizawo peya mmeka bwe ziti obala peya n'omanya kati zisizawo peya mmeka wemba nsobola nyongeremu peya mmeka oba okitegeera bizinesi olina ogibala gotumala gapakira nedda ssebo olina okubala n'omanya nsozeza peya zange 5 enkya kanyongereyo peya zange 10 bendeta peya 10 neziwera peya 6 kati oba oteka mu kutya n'obala nogana jjo nasizizawo peya 5 kati leero ndeseewo 10 kati ninawo peya 4 natunze meka bwe ziti noddamu ate nekikuba ekibala ekirala kubala kale kikyolekera bannayuganda abo tulyoke tugende wali nze kuba nina okugenda naawe wali njagala kulamuzaayo emu bannayuganda n'abali mu mawanga gonna twebaza abatuba ku buyambi nemutubeera mwebalinyo mwebalire ddala otulabirira ate naffe netutabayiwaayo netwebaza nnyo neneebaza naddala abawagizi bannange zino sente zammwe zemutuwa nensubulamu engatto sente zammwe gojja ku stage nonfuuwa nenzira ewaka nembala sente neŋamba kati enkya kandeteyo peya 6 nenyongeramu ng'omanyi omuntu okujja ku stage n'akufuuwa 1,000 n'akufuuwa 10,000 n'akufuuwa 5 aba munno nga tomusabye aba munno netujja nenyongeramu emaali mungatte ezo nga woziraba neŋŋenda nempa Victor ne Violi ne maama we nasoba ku nviiri ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo nammwe abangulako engatto bambi mbebaza tweyanzege ndi wano okupaaka enkadde mukajja kumpi nga wali mini price ku bitaala gwojja mukajja kupaaka enkadde opposite ku Mukwana Arcade gwe n'ogamba Fullstop aluwa babajja tali atamanyi wenkolera ng'ojja buzi tujja kukkaanya ebbeeyi tulabe nga tukola ki nga nkuwa gw'ojja n'oŋŋamba offer ojja n'oŋŋamba mbu nalabye ku kisubi gugundiyo ebaddeyo 2 nja kusalirako ebaddeyo ogumu ekitundu nja kusalirako ojje tulabe gw'omusuubuzi jangwe nga tutuzina nnyingi tujja kuba nga tukola ki tukuwa engatto nnungi bbeeyi yakutegeeragana naye bambi mwenna nga aliko obulemu tweweeyo ffenna tukole tweweeyo ng'oliko obulemu sigamba nga mmwe bakisubi abaliko obulemu tweweeyo gamba maama taata jajja nsaba onterewo ka bizinensi waliwo abalina emikono nga miramu nga tegiri nga gyange nga miramu naye nga weekulula gwe gamba maama taata bafune emitwalo oba 6 bakuteerewo ka bizinensi ak'okwoza engatto kuba ddagala kyonna nga kyosobola okukola
naffe tuveeyo tujja kuba bulungi. Naye tunaavaayo ne twekwatirira ate twagala kukola tujja kusemba, twasemba dda naye nga tweddaabulule ne bakama naffe abazadde baffe mutufeeko mutuwe ekyokukola, mutugambe kiki muli kyoyagala okukola. Wenkuteerawo ebbaafu nenkuteerawo okukuba eddagala nenkuteerawo awantu onoosobola okukola okusinga okusabiriza, tujja kuba nga tukola. Nange kinsanyusa okulaba ng'omusajja aliko obulemu omwana ng'akubba eddagala, kuba nange nabikolako ebyokutunga okukuba eddagala nekakati wano wendi. Naye ffe ne tunaavaayo ne tweraba, nze ndaba abaana bangi nga beekulula, kinnuma kisubi bakuba sirina busobozi bakwatako. Naye wagamba nge emikono nga tegiringa nga gyange naye naabeera ku kkubo ng'asabiriza. Naye tufuna we bavaayo n'abazadde baffe ne batufaako oba n'emikwano gyaffe ne batugamba kale katukuteerewo akantu wetusobola okujja ekyokulya ne bataddamu kusabiriza. Naffe tujja kuganyulwamu mu ekyo. Naye nga gwaliko obulemu nga nawe ekyenyigiddemu oba okiwulira ng'okyenyigiddemu okukola, tujja kuba nga tuli bulungi ate naffe abantu bajja kutwagala kubanga bano abakazi obalaba baagala alinawo. Yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama. Ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama. Olina omukolo, birthday party, baby shower, byonna bijjaawo. Kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale, Mabamba, nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamaggule ne weeyagala. Ate mmwe abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko, bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe. Tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala. Tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala. Tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site, oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 oba ku nooti 75 24 nooti 36 Zion Camp, ssuula mpya. Kale nkoyanza Fullstop atrabo mulungi yonna gy'oli. Oyo ye Fullstop tumulumbye wano mukajja olunaku olwaleero wakolera wano ku mini place wano opposite Mukwana Arcade ng'era bwagambye, kubanga bulijjo nange neebuuza Fullstop akolerawa n'olunaku olwaleero ngambye nti kansituke tujje tuwayeemu oluvannyuma lw'abantu be nga bagamba omusajja yaddawa. Kale katugendeko wali eri ku ngatto nawo tulabe. Nako mukakwate ate bano balina sente oyo byonna twabimulekera
abalala bajja abavaawo nga tebatulekedde wadde aliwa alina emisamba semwayo munoonya mwagala oyo